abantu abasinga bakola fraud mu Canada ebiseera ebisinga nga ebani emyaka 5 abasinga nga bampa bani ya myaka 10. Canada yakuwa bani ya myaka 10. 10 years. Yes. Tunwa mu kamera. Forging paperwork. Forging paperwork and forging invitation. Invitation nga teri yampite Canada. Bali babisukuma nga babiyiwa mu poto. Nga mu embassy yona yayiteeka mu poto. Nejjukira nasaba reason one. Ebajinyima. Kati nga tebaagala kumbulira nti bambaninga. Lwaki? Jjukira mu ntandikwa yonna ze nabateekako ku mbeera. Bwe banaŋŋamba nti kituufu bakubaninga, nja kubazza ku mbeera yaki? Ya invitation nti nabagamba. Ne mutambula maaso. Ne mugenda mu maaso nga bwe mwagala. Kitegeeza kibakuba. Kubanga nabagambirawo flaga nagiraba. N'okuba Ssaabasajja nalinzi basabye. Ne muwakana. Kati nga balina okuteekawo embeera nga simanya. Togenda beyond. Thank you. Laba ate omuzungu. Omuzungu agenda oyiikuula. Nga bankuba ekibulooka 99 ku mutwe. 10 years. 10. What? Bulijjo bakuba 5. Emyaka 10. Gwe bakwongeramu punishment. Nze Canada teri muntu wadde n'omu yali amanyi ku linnya lyange. What? Teri yampa invitation. Nenga agent akugamba wafuna. Wayitibwa. Balamusizzaako mwenna era nga mukola kyamaanyi nnyo, mwebale nnyo okubeera nga mutuyiirawo omubiri nga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwenna we musinzira okubeera nga mutulaba. Yenze Sakozi Farouk era nga ensonga ze tuzzeeko ensonga za ban ze Canada. Muganda wange ono gwenzize naye wano lese asharinga emboozi ye engeri Canada gyemukubamu bani ya myaka 10. 10 years. Canada yamukuba bani ya myaka 10. Kakati gwali eyo owulire bulungi bamukuba batya, kyajja kitya, era bani eno agivaamu atya. 10 years. Agivaamu atya. Abalala mpulira bamu babakuba bani myaka 5, mbadde siwulirangako ya 10. Mpulira ze 5. Abasinga bakuba 5. Abasinga bali ku 5. So kakati agent ye yamutomeza, ye yetomeza, bamukubira kuki? Program yabitegeera atya nti bamukubye, ebintu byatambula bitya. Kakati awo tubeere nga tutambula. Muganda wange nsaba weyanjule. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salaam. Thanks okulaba. Amina. Amanya gange nze Moses. Moses Matthew. Abasinga bamanyira Moses Matthew. Moses Matthew. Yes sebo. Okola mirimu ki Moses? Ndi transporter. Transporter oba mwetisi wa migugu. Engo gitwala wa? Gitwala bweru wa ggwanga. Mbadde manya Baluwa Park. Nedda sebo Baluwa Park. Okay. Saba mu kikubo. Ne togamba kwetikka migugu, tosobola kwetikka mugugu. Era mba mwetisi wa migugu. Abaluwa Park baawukana? Abamu batuyita beetisi ba migugu. Abalala batuyita bakatumwa. Okay. Abasomi ng'otwala bintu wa? Ebiseera bisinga mbitwala mu nsi nga Dubai, Turkey, Oluusi ne India. Ng'otwala biki? Kati nze ntwala byetaagibwa era ebiseera ebisinga Dubai ntwala mmere. Matooke. Kyonna asitebanga mmere teriyo eri. Kye bantumye kye ntwala. Eri ndeetayo migugu gy'abasuubuzi. All right. Yes. So muganda wange ensonga wantuukirira n'oŋŋamba ku nsonga za baani, bakuba baani, oluvannyuma lw'okukyaza omukulu oli ow'e Canada nga nnyonnyola. N'oŋŋamba keesi yange nange efaananako n'ebintu omukulu byannyonnyodde. Naye nsaba kushalingako sitole yange, abantu mbabuulire ekintu we natomera era ekintu we nakigwamu. Nsaba tutemeeteme ebintu bino nga tubijjira ddala ku point, nga tutambulira ddala by process, omuntu abeere ng'ategeerera ddala nga kyatandika kitya. Tunula mu kamera awo. Kakati bannange bangi abali eyo Sakozi nga nabo bandyagadde okutambulamu. Bannayuganda bangi kati omulembe gwa kutambula bwe kiri. Naddala abavubuka omuvubuka anoonyeza ssente oluusi azifuja oba abamuziganye. So ng'ekiddako kyonna
kutambulamu kugenda mu nsi asobole okutambuza obulamu wano ne wali. So bannakigwanyizi kambayite bannakigwanyizi baabuuka ne bagamba engeri kati abantu gye bakyagala ennyo ttambula tugifuule bizinensi. Okitegedde? Tubanguyize. Era bo ne bavaaga ffe tujja bayambanga bakolera paperwork tubasabire. Era beeyita ba agenti. Bebo bya agents abo. Tematema. Kati ba agents abo jukira kati okungamba nti onkolera paperwork si mulimu nti guli licensed mu Uganda? Mu Uganda si mulimu. Naye tewaliwo mu mateeka ga gavumenti ya Uganda. Thank you. Tewaliwo tteeka lirambika ba agent. Era tewasobola muwa license. Jona ono mukole empapula ezigenda Sweden kafulu. Nti omulimu gwe akola paperwork mu mateeka ga Uganda. Kitegeeza ebintu ebyo muba mubikolanga mmwe. Webale nnyo. Etteeka terimukwata. Kati kye bakola beerimbika mu kye bayita tours and travel. N'aligestalinga. Kampani n'agiregestalinga. Tours and travel gavumenti egulaba. Webale nnyo tours and travel ebyo n'agamba ogenda Bwindi n'osasula n'akutwala. Oba na-inviting abazungu kuva Bulaaya n'ajja n'abatwala ogwo guli regulated. Guli regulated mu gavumenti. Naye paperwork kinoomu. Ekyo kiri wakati we naawe. Naye kati abaseera ebisinga oba tokimanyi bakwatira of course bw'oba omanyi kiri. Ekiso kyali kitya? Kakati kirowoozo kyajja kitya? Wali olagawa? Wali okola otya? Biki? Kakati nze ntambuddeko emirundi mingi mu nsi ez'enjawulo. Kati twali babiri. Ezimalayo ezitamalayo? Ezimalayo nga bbiri. Ezitamalayo nyingikozo. Naye tuba babiri era ne munnange omulala naye transporta munnange. Angamba naye mozo okimanyi nti ennaku zino omuntu yeetaaga okuba ne visa either eya Canada oba eya USA. Nga tusalawo tugamba tunoonya akola ki? Azigoba. Ate tubeera ku channel zammwe mubalanga olaba oli n'alanga ono naye nga tufuna ki? Nga mufuna contact? Tufuna contact company. Nga tugirumba. Eri mu Uganda? Eri wano mu Uganda eri mu Kampala awo. Sijja gyogera naye ng'eri mu Kampala awo olwa security reasons. So nga tulumba company tubabuuza nti twagala visa ya Canada. Mwalimu ekirowoozo kyammwe kyali kyagenda Canada? Ekikyo oba ekyoli? Ffenna twali twagala visa ya Canada eyo. Kubanga ffe twalowooza engeri Canada egaba katuteekemu naffe eyaki ya Canada. Kati nga tugenda mu kampani tubabuuza ki ekyetaagisa. Oba tugamba muleete miliyoni 6. Okola ki? Tubawe visa, tubafunire visa. Kampani egamba mutuweeyo miliyoni meka? 6 buli omu. Nga kampani ng'efaanana nga kampani oba nga just kantu kagalagi? Kampani bagikolera ddala nga kampani organized nga bw'okiwulira. Eri organized era nga bw'ogituukamu nga omukaago zinagwo ku mpalo oyinza okugulekerawo awo. Enteekateeka yonna weeri? Enteekateeka weeri bulungi. Faananyi bya President Museveni, ebya Kabaka, ebyani bibaawo, reception. Abantu babimanyi. Ekizimbe kyamaanyi nnyo. Tugende maaso. Ati munnange nga mugiyingira mugamba mugenda Canada n'oli munno ffenna otyo nga tugiyingira miliyoni 6 naye balina kye bakola bakugamba ogenda sasula miliyoni 6 naye ogenda kusooka kutuwaako deposit. Kampani eyita 6 kuba mpulirawo bwe bayita 2. Buli omu ayita zaayagadde. Kampani kisinziira ku kampani. Sinti buli omu ayita 6. So mwayingira yammwe ya 6. Ffe gye twayingira yaffe ya 6 era ekyo eky'omukaaga kye kyasinga n'otusikiriza nti awo no walayisi. Mugenda buli abalala bayita 2, 15, 12. Kati bonna bayina teeke nti basooka kujjako half deposit. Okitegedde? Nagamba kati miliyoni 6 ogenda sooka tuwa. Sagala twogerere bonna. Yogerere eno gye wagenda. Okay. Nga batusabako 3. Bagamba tukola 6. Paperwork. Tugenda kukola paperwork
tukole buli kimu biometrics visa bwedda nga mutuwa ki balance waffe esatu okuweza 6 bwe kiri nga tukwata sente nga tubawa satu nga tuteekayo akasente batugamba tujja kubakubira kati nga nawe omanyi nti twalina emirimu gyaffe nga tudda ku mirimu gyaffe tuzunza matooke gaffe bali awo akasimu nga kajja nti mujje kuki ku office tugenda ku kampani awo batandise kati kyebakola kyenjagala bannanga abali eyo abatamanyi njagala bawulize bulungi bategeere nti olutuukawo wali nga pepa wakatandika wa agent bakubuuza oyagala tambula ddi kati ekyo ekibuuzo lwaki bakibuuza nti baagala bamanye period eyo gy'oyogera waliyo conference yonna eri mu tayimu eyo ate by'oyagala owulira kuba kyekyakuleese kodi gyasooka okuteekamu oyagala tambula kati ebiseera eyo jjuka gwali mwaka guwedde gwali nga mu gwamwenda awo bagamba mu January awo kati January nga bagenda ffenna tukola ekintu kyekimu ne munnange oli bakuyita mujje ku kampani we mutuuka bababuuza mwagala tambula ddi agulawo kompyuta tumugamba twabula mu January agulawo kompyuta anoonya ku Google nti conference eziri Canada oba Alberta whatever Edmonton specifically twali eyaffe yali Alberta ng'aginoonya ng'azitulaga nti waliwo zino 3 kati ezo 3 ozitunulako naawe n'osoma n'ogimanyi osobola okugiyingira like ekifaananyi kyayo kikyeyogera waliwo ey'abalimi mental illness agriculture health osobola okuyingira eya agriculture zonna zibagulirawo n'agamba zino weeziri azibalaga azikulaga kati gwe ng'osalawo n'ogamba nti okusinziira ku sente oba zennina oba zenkozesa oba ne ku kikyemmanyi mu bulamu ey'abalimi ejja kunkolera gwe bakusuula ku ki nze nali mulimi bakuterawo wasaba y'abalimi ne munnange ffenna twasaba oli yalinga agoberera nze ffenna twasaba y'abalimi otyo kati munnange nga tugamba bayi tugenda twala eno wabula nze neebuusa conference eno ngisoma erinnya bwe nagisoma erinnya nagikuraminga saasoma busomi kubalekera bintu byabe bakole nagikuraminga tekyali kigenderere naye yansigala muki mu mutwe kati tubagamba tugenda kukola naki tugende kuyo obulimi so tuddayo tubaleke bakole pepa waka waabwe of course kitegeeza kufuna invitations ezo bweki era nga bajja tuyita nga stage eddako kati mba ndi Dubai ekirowoozo kijja ne ngana ye kanoonyerezeeko kuki ku conference eno nga ngenda ku kakafe eddeira oba omanyi wali deira we mukasiba eddeira era wetugamba bali amabugula amatooke bali deira we muli akamere tuli akamere awo nange nga ngenda mu kakafe ngamba kanoonyereze ku conference eno kati ngenda okunoonyerezaako nga ddala kituufu conference gyeri era ng'ebadde nga ebeerayo buli mwaka kumala emyaka nga 10 actually yali 11 12 awo naye kyenakola nafunako contacts eziri kuki ku gundi ng'oli mu kafe Dubai ndi mu kafe otandika okwebuusa nga kanfune contacts zino nzirabyeko kanjifujeko akanamba kesimu kakano kalaba kankajjeko emailo zizino nziraba kati nga jjukira bali olwo bamaze ddo tugamba invitation zammwe zikoze eki zifulumye ate ffe tukyali Dubai kati ngamba invitation eba efulumye kangezeeko ndabe ki kanoonyerezeeko nga ngenda ku emailo yange nga mpeereza contact eri email eri kuki eri ku kampani eno events omuntu ategeka events zaki za conference eyo nga muweereza email musaba aconfirming gundi yange
booking yo booking yange oba mweri mu system oba mweri mu system kwa namuwa passport number yange namanya byonna uliriza gwa ali mu applyinga uliriza bulungi nti confirmingirako booking yange oyogera ne bali njogera ne website thank you sinaba company ene nkolako webuusa kati nebuusa olwo oyogera n'abazungu njogera n'abali abategeka omukolo webale bagaba nayi baweereza mu system mwendi gundi yange mweri jukira abantu bagamba invitation yo yafulumye yazze mangwe mukoma wodi nti tujja munaku nga 3 kati atoronze njogera n'abali Canada babuuza invitation wayogera nayo kyamujjukira mumanyi bulungi erinnya bali bamuyita Emily Johnson yes. mukyala kati Emily Johnson yaŋŋamba nziramu bami yanziramu mangu Emily Johnson yaŋŋamba nti unfortunately omulimu ogwo naguvaako sikyagukolako naye nagenda okuguvaako mu Gw'omusanvu Julayi wa 2023 ng'abantu ba international travelers be nali registerinzeeko nga conference yajjuza registration z'aba international travelers participants abagenda okuva wabweru wa Canada twajjula naye toliimu mu system ye ng'agamba ye we yannyukira omulimu ogwo baali bajjula ba international travelers naŋŋamba naye omulimu yaguvaako mu Julayi so takyagukolako kati kitegeeza baali bategese company baali balina okuupdatinga website yaabwe okuteekako omuntu akola ki ali mu position eyo Emily Johnson kye yannyamba era still yampa omuntu omulala eyadda mu kifo kye naŋŋamba kankuwe omuntu eyadda mu kifo kyange okole ki tugende maaso okonfaminge okuva ewuwe kati nga mpeereza email endala ya Paula Campbell yes. yadda mu position ya Emily bano bazungu bino byonna mbikola company tekola ki temanyi eyankoledde ku visa yes. kati nnonya mpeereza Campbell message yeemu nga gyenaweerezaani Emily nga Campbell aŋŋamba ekintu kyekimu nti international travelers twajjula owulidde naye ejjukira twajjula mwendi mu system twajjula siriimu nga system siriimu kuba senga namugamba nkebereraako yandibadde anoonya bunoonya n'akola ki naŋŋamba gundi yo mweri mu system naye kati olwamubuuza yaŋŋambira international travelers twajjula dda wamubuuza nti owaye naapulayinga dda booking yange mweri namugamba kebera booking yange passport number yange yeeno ABCD yes era naye yaŋŋamba ekintu kyekimu nga Emily kye yaŋŋamba toliiwo ate twajjula dda so possibility y'okuregisteringa kati tekola ki tekyasoboka kati nze nga nkomawo nenkapiikinga nga nkomawo ne proof yange ate bano bagamba invitation kiriya wangwe mukomewo invitation yaze tukole ebiddako tugende maaso kati nga ngamba kyali wange nziruka mu hotero ngamba kyali wange ntokimanyi abasajja bagambe invitation zazze naye abantu abali ku contacts eziri ku abategesi baŋŋamba bajjula dda kati ate bano invitation bazigyewa mukategeera nga mutudde Kampala tugenda ku company kati ku company eri nga wenagaye nti bali organized babeera organized nnyo abantu abakola yes wabaawo ba director era balina office eyaabwe kati bapangisayo ruumu endala ne bateekamu abakozi abakola ku paperwork yes kati gwe bojja n'omala osasula ssente mu badirector nga nti oyo agenda okukolako kati tuddayo tugende omuwala gwe batukwasa akola ki ku company awo yes tumubuuza invitation zaffe ziriwa ng'azijjayo okitegedde kati nze nga nfa kimu ndabe invitation eno gyampa eriko contact person ki okitegedde nti singa ngizuula ng'eriko Emily Johnson already nayogedde naye tasobola kubanga yaliko kubanga bwe baba bagifunye ekitegeeza bo bayogedde n'omuntu omuki omutuufu aliko kati ng'ajjayo invitation ng'azijjayo nga contacts kuliko Emily Johnson
okitegedde nga mugamba tumugambira wanze nali nkimanyi mukwano ga yeta kinoonyerezaako yayagala kugenda Canada yagala kola na ate nga agamba moze gwe kubikole moze mbikulekedde ate yajjukira ya okutambula yakatambula mu nsi anti awo abantu we babakwatira awo kati ngamba omuwala baba muyitaani erinnya Juli ngamba Juli tosaayo invitation zino olw'ensonga invitation zino nfu Juli angamba olwaki ogamba nti nfu ne muga Juli omuntu gwe mutaddeko nti yabaweereza invitation eno omulimu guno yaguvaako dda emyezi ng'etaano emabega wabasoosedde amaaso nga nabasoosedde okukola ki okutegeera ekintu ne mbagamba naye bwe muba mwagala ogenda mu maaso okukola tukwate ssente za invitation muzituwe ffe twesasule invitation tufune entuufu bazituweereze tuzibaleetere kubanga ziriko ssente ziri ze twabawo 3 ze baatusaba kuba baatugamba balina okutufunirako invitation ya dola nga meka eno yenyini gye baatugamba yali ya dola 3 oba 2.5 eno yenyini gye twaliko baatugamba yali ya dola meka 3 kati nga mugamba tokozesa eyo invitation kuba nfu nga nteekawo embeera nga nze kubanga ssente zange bakimanyi tebakimanyi nti nakebedde invitation nfu nga of course baba bakimanyi kati lwaki oba omanyi ekintu nga kifu lwaki of course baba bakimanyi nzijja kati omuwala yasooka n'ateekawo embeera wakayanyikanyire weegeziwaza biki balina tteeka eno bw'oba abadde obimanyi lwaki tewabyekoledde okitegeera obadde obimanyi lwaki tewabyekoledde lwaki babituleetedde nga wabadde obimanyi oba obamanyi lwaki obituleetera kati munnange nga tukola ki nga tulemagana n'omuwala ogamba waayi era twavaawo tetukwataganye ekyomukisa omubi nti ate badirekita baali tebaliyo mu ofiisi nali njagala nnyo tubakole ki tubasisinkane bakirabe ofiisi nnene bwetyo ofiisi eri ku Kampala Road ku kizimbe ekigaggadde esobola okubeera ne rooms 3 tugende mu maaso bwana Moze kati munnange nga olwo omusigala ku ki ngolo pepa wakamulala yenna yawedde pepa wakaki oyo anti bo bakugamba ogendanga muki nga mulimi farm manager kati bo bakufunira profession eyaki eya farm manager bakolera ID eya farm manager webale nnyo oba faamu yonna gy'ofuula oba bazijja wasimanyi yali faamu ngeri eyo olungujja nga siki toseka muganda wange ankomo toseka Faruku faamu yali eyo olungujja tuyiseemu mu kintu nga bwe kitambula nga ID ebaawo bakuwa faamu erirungujja ne ID bakuwa kavalete okuva ewa director waki wa faamu nannyiniyo pepa akaira obwetaagisa pepa akayiba mumanyi recommendation nga zikaaba zonna weeziri bank statement ngamba wayange bank statement wabagamba ota nabagamba zenina actually fenna twali tuyina ne munnange kuba mukola era na bank statement kuba bazicupuliramu nnyo ekyo noli yali akimanyi nga tugenda tubanguwaawo mu sentina nga tujjayo bank statement zaffe tubawa bakkiriza oyinza okugaana anti abamu bagamba bulijjo tukikola ne betututteko weebali ffe twateekawo embeera kale tetwateekawo na mbeera tebakikayanako mwabagamba ffe tulina era mu requirements ze baali baagala babiteekamu wakubuuza olina kino era bank statement twateekinga yes titugirina era twazita bank statement nga zalina zakasente kweziri ezimala era nolaba transaction eziriko omuntu asobola otegeera nti bano abantu bakozi kati munnange nga tugaana ID ng'ozifuna bazikulagako walina togitwala kulagako naye togitwala kuba pepa wakabalina omukozesa kati munnange nga tugaana okukola ki okugenda mu maaso proceedinga neki ne pepa waka zonna kuba invitation twagikola ki tetwagikkiriza olwo munno ono agamba ki agobeera nze teyateekako mbeera nti oba mulemesa naye nga yaŋŋamba oze oba wakibuuse tukite
naye ng'esatu baazisika nga baazisika dda. Kati olwo tuli kuki tubagamba temugenda mu maaso mukwate essatu zaffe muzituwe mukuba emmeeza tukuba emmeeza. Kati obukozi era obwo buli mweganedda ate ntadde olugezigezi ayogera bubi ayogera bubi. Abatugamba mugenda kukomawo mu nnaku nga 4 saawa 4 nzijukira zaali saawa 4 mukomewo musisinkane director yennyini nga tubagamba kale kati tujja jukira buli kimu olwo baakimala pepa wakalina baali bamumala statement buli kimu bakirina recommendations yes title ebyapa buli kimu bayina babijjawa be bamanyi oba balina ofiisi ya landizi ne babijja be bamanyi naye simanyi nabisanga byonna babitegesa omugugu fayiro nene bweti. Kati tujja ku Lwokuna tusisinkana omugagga tuliko n'obumansuka ntuwe ssente zaffe lwaki mutukolera invitation enkyamu. Kati omugagga atugamba olwatukewa omugagga nga boogera bulungi Faruku abantu bali abatuwazi era oba wali omuntu yenna asobola okunjulira abantu batuwazi ng'agenda kufera oyinza okugamba asooka kugendako mu training ya customer care boogera ojja nti obumbujja n'akukkakkanya wansi okitegedde bawoza mwajja mwokya twagala ssente gundi mutuuka mu office nagamba Moses omulimu guno ngukoledde emyaka 10 gwe neesiga nze amanyi kyenkola kituufu oyinza okuba walabye contacts ezo naye gwe mpa chance kyenkola nkimanyi gundi nze yamutwala okitegeera ne gundi ayitidde wano ne serebu gundi kati ebyo byonna obiwulira olwo obumansuka abo abooza abakasitoma eriwo ng'abantu bali omusajja ono kirabika ye mutuufu akukulinga down wakuwa kacyayi teri kyayi naye tugenda okufuluma ofiisi ye ng'olwo tulinga abakkakkanya nga muwotose nga omuwala atuli ku bampa muwala ki Juli atukolako ku pepa waka waffe wa kampani ye mukozi waabwe okufulumayo ti nga atuli ku fayirazi kutte tikiki tyati mulina okugenda ku biometrics gundi yamwe ya saawa 4:45 tibasubmitinga dda kati ffe twagenda okujja mbu tukayane bubumbujemu nga yo process yatambula dda already submitted ngeri submitted already ne application yabala okufunibwa yalunaku olwo lwennyini saawa 4:45 kati ate olwo nga tuli mu nnyanga 2 babagamba enkya mugenda ku bigalo lwero kwolwo lwennyini ono amaze otukuba akalimi atukkakkanyiza kati kyekiddako natugamba omanyi ekyaze kize tukayanye naye kati tukyena kyakukola tuyingire ebigalo natugenda mu bigalo era nga tutuukayo wali tuteekayo ebigalo prosesi nga bwebeera nga tumaliriza nga tuddawa nga tulinda myezi gyammwe engameka wano woba osaba buli abasinga bakimanyi woba ogende agenti woba omusaba omugamba kukolere abasinga babuuza etwala bbanga ki kati buli agenti w'e Canada agamba emyezi ki 3 maximum kati okuzzamu amaanyi batera okugamba ennaku myezi giba 3 naye wagamba myezi 3 olabanga ennaku 9 90 days olabanga ki entono naye kati Canada nga nawe ogimanyi ekitono ennyo emyezi ejja 5 waliwo n'abamala omwaka nga tebannabaddamu bayitirivu kati munnange nga tulinda bbanga atudda ku mirimu gyaffe mulinda mwateekayo dde ebigalo twateekayo dde ebigalo buli kimu kyaggwa naye nga kiri ekya invitation kikyatulimu kikulumiriza kinumiriza ngamba naye apaana invitation ewakiri twandibadde tugikyusa naye nga kyaggwa eza visa bazijja ku kaadi yo bazijja ku kaadi yaabwe bebesasulira bakozesa kaadi yaabwe bwalina eyo nge kuba bank statement nalina eyange naye kati ate mu kukola paperwork saakirowoozaako nti kiyinza okubeera ekizibu nensasulira ku yange kitegedde eryekono lino lyetegereza kati ate nabo kirabika tebakigamba abantu kubanga
bank statement bakuza ina bank statement njirina senga bakibuuza omuntu nakyo kiba kisoboka omundaga ndi kadi yange njirina mukozese yange musasulire ku yange kitegeeza bakozesa yaabwe jukira balina entuumu y'abantu kugambye wali otuukawo nga abantu 15 abantu bagala ogenda ebulaaya sakozi kimanyi kati munnange nga tubeeraawo batandika tuweereza email ebbanga liyita myezi 4 poto esigala bwe balina poto bwe babeera nayo bwe bakuwa email bakuwa link ofuna link just ku email ye ya bulijjo so kati embassy bweba eweereza message yonna ekweza link mu email yo nekugamba kebera poto genda ku poto mulimu message ate be bagirina kubanga bakyakubanja balance thank you kubanga bwe babeera ne poto ate wenadda tojja basasula bwe kiri so kati understandable yes kati munnange nga message zitandika kujja message yasooka okujja embassy etubuuza nti mwabeekolera gundi eno mwabeekolera paperwork ono embassy ebuuza ka message kajja ofuna notification waga mugulewo mukebere kati kaliwe kati wetufuna notification eyo kimukebere mu poto yammwe tubagamba tibanaye mukebereko mu poto yaffe waliwo ekize mulimu ekize soja bampise message ze simanyi oba batuwadde visa oba abaga atujja kukebera tujja babuulira kumbe bo baleka bakebedde nayo balabye dda waliwo ate bo bakimanyi embassy kasetandika okwebuuza ekubuuza ebintu ebyo webito bo batumanyi ekidda kuba bwe mulimu gwabwe bakalaba of course bakalaba munnange nga tubagamba naye mukebere mu poto zaffe kati olijjukira tuli busy si buli kanaku nti nja kugenda nkutuulirire ku ofiisi yaabwe bwetwanga ate biri mu transport olibeera busy oluusi tobeera nawo kugenda Kampala road kati munnange baamala ennaku wiiki nga nnamba nga tebatuddamu jukira embassy erina timeline kati tugamba antugendeyo ate wano e Uganda nga tugendayo tubagamba naye temunatubuulira kikiri mu poto zaffe embassy batuweereza ebuuza temutubuulira kati batugamba tinedda tewali kyamaanyi nti ki embassy eyagala kumanya mwabeekolera paperwork ono oba mulina eyabayambako bakuddamu after one week tinedda buna embassy just eyagala kumanya oba mwabeekolera paperwork kiri easy oba waliwo omuntu eyabayambako ng'omugamba era namubuuza lwaki ebuuza okitegedde lwaki ebuuza kugamba nedda si enkola yakajja abantu bonna baaplayinza okuva nga mu December babadde nga babibuuza kati kano kakulu sakozi embassy bwekubuuza nti gwe yeekolera paperwork okugireplyinga waliwo engeri bbiri waliwo foomu bbiri ze bajjuza foomu A ne foomu B bwe kiri kati foomu A bw'ogijjuza oba okonfaminga embassy nti bino bye mulaba maanyi gange na bwongo bwange owulidde foomu B bw'ogijjuza oba ogamba embassy nti nina eyanzijuliza waliwo eyanyambako Faruku eyanzijuliza wabula era bateekamu nti bw'aba muntu mulala teekako ebimukwatako eyakuyambako okitegedde ti kati ne waaba muntu sekinnoomu nina oteekako Faruku ebikukwatako pasipooti yo biki jjukira paperwork oli bw'abeera fraud kati gwe ate ngenda teekako ebikukwatako pasipooti namba yo biki lw'oligenda ku embassy osabe ayagono omuyaayi yakolera dde omuntu ekicupuli so embassy egenda okubuuza ebyo eba emaze okulaba eriwo mu bintu byewasubmitinze nti Faruku paperwork ono yegwe wamwekolera okakasa bw'oba gwe yamwekolera kitegeeza bye wali okola wali obimanyi ebicupuli byateekamu wabiteekamu obimanyi
Embassy kyeyagala okakasa nga bwe banakwata n'enjaga ku airport ne bakubuuza sebo eno kesi gwe yagipaakinze bwana keyi buli kimu ekiri omwo nze nakitaddemu ogenda bakuza mu so bakwata nga tomaze confirminga kati ogenda bakuza mu kasenga agamba okonfaminze buli kimu gwe yakitaddemu so tudde wali kati munnange tudde kwemba kati bweweereza email eyo ono akugamba nti bino kasonga katono naye ng'olwo jukira sisabanga ku visa ya Canada bino byonna ebijja bipya ku nze nsobola okumanya process ezimu kati nga we nabuuka ekya invitation naye ebirala bijja notification naddala eziva ku embassy sibukola ki bungi bupya kati akakodyo ke bakola foomu ziri zembagambye ebbiri NB etegeeza ggwe B etegeeza jukira bano bwe babikola exactly company eyakola ki eyabijjuza kati tebakujjuliza era tebakukiriza uliriza tebakukiriza kujjuza foomu yonna owulira bakola bate wabula bakwata foomu A nti ggwe etegeeza nti ggwe ne bagamba sayininga wano ewasemba ne bagamba sayininga wano ewasemba kuba oba mupya ne foomu NB tobimanyi NB tokola ki togimanyi bagamba bwana Moses sayininga wano tugenda kugisubmitinga jukira omukyogera mukko kuba be balina poto mukyogera mukko naga kati nno muteekeyo nti mwaba akola ki ng'obayulako bo bakunnyonnyola nti email gye yazze embassy yagala kumanya bwe yabikola oba omuntu yakuyambako era n'obaga nti kituufu mwaba abikola era kituufu fa babikola so kati just tukwataga kusayiniyo just take one submitingeko foomu ng'eriko obuntu bungi n'otamuteeka na kupiroga Faruku ekituufu yabikola namuwa ssente zange najja kuteekako nti nze namuyamba kumbe akuteereddewo foomu kumbe foomu yennyini yataddeyo ng'asayininga tayagala teekayo yiye kuba amanyi waterayo eyiye jukira kampani ekola abantu bangi abaayokya kadi namba bagiraba wali IP address za computer IP address bwateekako nti yiye kitegeeza n'oteekako credentials za kampani zonna kati ate baba bajja biraba wali ate akimanyi mulimu fraud aba ng'akimanyi bulungi kati mu buli ngeri kikyo kiba kidda wange munnange nga bakikuliisa nga bakisubmiting naye kati olwo awo wonna simanyi tomanyi science simanyi bo bateekayo byabwe affe nga tuddera kuki mu mirimu gyaffe ng'odda Dubai kutambuza Dubai kutambuza matooke n'amayuuni kati wayita weeks nga 2 embassy eddamu etuweereza ki email notification nti mukebere poto mukebere ekiri mu poto mulabe ekiriyo tubawadde oba tetubawadde of course awo ng'omugezi jjukira ebintu big'omanyi bitambula malidaani nga bwe wabibala ng'omugezi yenna nga wali odirizeko ne embassy ez'enjawulo okimanyawo nti olaba bambuuzizza luli wenabazzeemu kitegeeza email enezze either bampa oba tebampa esembayo kati jukira tebirimu interview personal interview physical tebirimu paperwork yekka kati munnange era tuddamu tubakubira kyowayi basajja basindisa mukebere mu poto zaffe mutubulire kyekiriyo tebatuddamu basirika babirabye olwo bamaze okiraba agamba omugamba ku makya nagamba nja kugamba kusanga 10 sawa 10 ogenda omuddamu okumubuuza owaye kyekiri mu poto nfudde mu office olinga gwe baoffice mbamanyi nze siri mu office mbamanyi bulungi nnyo tukwatagane ku Monday kati ne ku Monday yenyini omuweeza message ku makya namuweeza message ku makya tagiddamu bafiirwa babeera nnyo mu kuziika mbamanyi insistinga ngamba kamukubire mukubira teyakwata naye essimu olwavaako yagenda ku WhatsApp n'akola ki n'akuddamu nanziramu nangamba munaye unfortunately moze the application was denied refusal just yes bagiganye sibani it was
denied. Teyangamba kya bbaani. Anti bbaani ayinza okukuba, bode ayinza okukuba ng'abigambye. Kituufu. Kati munnange nga nkubira kyali wange mugamba kubayo kuba nze yange bagigaanye. Gutusunye. Nze yange bagigaanye kubayo gwe tomanyi nzo bba wakola ki. Oyise. Wayiseewo. Nga naye bamugamba nti toteya. Denied. Kati amugamba naye. Baziridde. Jukira travel history waffe. Yalikirya? Ali rich. Okay, oli atambudde nnyo naye mu nsi emu. Naye ate nze ntambudde mu nsi nga 5-6. Kati nga mu mutima ngamba naye kiki bank statement yange girina travel history wange naye nga jjukira mu mutima nina kyemmanyi ekiriwo nti kyemmanyi ekyatuka ku invitation nti nalina okwemulugunya kwange ku invitation okitegeera. So kati nga ngamba kambuze abantu bano bampe gundi refusal letter yange ndabe embassy webe ŋŋaanye empadde ensonga ki. Oba nkola apiiru nkola apiiru kitegeera kuba embassy zonna we zikola zigamba tukumye wataddeko bank statement enkyukulero bank statement eriyo. So nga ngamba kambasabe refusal letter yange bambuulire bagimpe ndabe wa loophole eriwa bwemba nkola apiiru ngikole bwemba sigikola nga ensobi nnene nkyesonyiwe nga era mbagamba bane mumpereze ku refusal letter yange ndaba tugenda gikuwa nnaku lumu 2 tugenda gikuwa tebagimpa banoonya ngeri gye bakuggyako mutwe. Kati olwo nange embuuka neŋŋamba walaka waliwo embeera nga ŋŋendayo ku kampani wennyini ngambagamba nkimye refusal letter yange mugimpe. Kaakati omukyala ye yali kampani director musajja naye assistant we ate era ye mukyala we okitegeera. Kati omukyala yakola kuki yakola handling portals. Kati nga yalina okukola ki okugendawo okugimfunira. Kati munne nga mugamba njagala ki mumpe leeta kuba yange. Yes, kuba nza property yange. That is your property. Kati nga ngamba oba password ziriwa ni password ate ujjo nga mugibikula nga yetololaawo kumbe ayagala kukyusa ekiri mu poto yange badraftinga ekirala kibaba bampa ekiyinza okugira ekiyinza obutampa nnyo okwafekitinga nnyo oba ekiyinza obutadda waabwe mbeekwase nti lwaki mwakola kino ekyobuyaayi. So original ya embassy oŋŋamba baagala gikwatamu. Ntegeera ntya otya jjukira embassy buli kintu ekikolebwa ku application yo ekunotifyinga ku email yo nekugamba nti poto yo kino nakino do not reply. Do not reply. Kati ntudde awo ninda omuntu just okubikula poto aforwardinge oba screenshottinga olupapula alumpe kyatwalira essaawa nga nnamba ntudde awo nga beebuzaabuza ng'atambula ati bw'agendako eri mu bawala bw'akomawo ati obulala bw'ayingira bw'afuluma nfuna red flags neŋŋamba waliwo ekikyamu wano. Kati laba mba ntudde embassy empeereza email. So batandika okwetalaatala beetala awo mukyogenda mu pota screenshot nga kuweereze ka message oba just anyige forward aweereze ku email yange okitegeera. Kati mundange embassy empeereza email eŋŋamba your application has been removed from your portal. Kati nsoma wano wansi bakuwa reasons ezisobola okuvaako embassy application yo okuva mu portal yo. Olina ku bugundi obwo ku simu? Akasimu kano kandabe kasobola okukingula. Bo bayingira mu portal ne bagisikamu. Embassy jukira bire machine zawe ziri automatic ekigwa ku gundi buli ekigenda ku application yo embassy ino notifyinga. Bagamba nti bwana gundi agamba
your application V3 what was added to another account. Wano ne bagamba your application is no longer linked to your account. Kati nsoma wano ensonga esobola okuvaako obuzibu okutuuka ku kino. If your application is no longer linked to your account, you will no longer see it when you sign in. Need to check your application status different way. No longer get message about this application. So gundi yo bajijja mu poto bajilinkinga wa walala kitegeeza email tokyakola ki sikyasobola gifu naye ng'oledi ofunye email egamba nti poto yo bagitaagula ate abalina password be baki nga mulaba nomulaba nga ntudde wano ng'atudda embasi ebituufu bye yakuwa weesalira amagezi ewalala abikwatamu naye kati ng'olwo oli omuwala Juli bw'ayingira ofiisi bw'afuluma kumbe ono asaba Juli refusal letter yonna gy'amanyi etalina buzibu agireete ne baba bakola ki bagidraftinge gye babampa era kye baakola bafuna gwe bamma gwe balina gwe bammayoko nga tebamubaaninga kifayiro ne bakisikayo kati ne basikayo kifayiro ne bajjayo refusal letter eyo ba reason ne bagi draftinga nagidraftinga okugiteeka mu poto nti batawane kuba bagizza mu poto yange era embassy yandibadde empa notification tiwaliwo ataddemu kati kye yakola yeekiteeka buteesi ku kompyuta ye n'agiforwardinga ku email yange yagiteeka na ku WhatsApp yange nga PDF naga yeeyo enzongirabye ensonga kati olwo nali ntudde naye nga tekuli paperhead za gundi oba bagidraftinga nga efaanagana n'ey'Abacanada yali y'Abacanada yennyini nga Faruku onaga nti gwe bakumye just agenda na editingamu editizi mannya na passport number n'ayiwamu agaga thank you kati n'agikuwa nti yeeyo era ngenda gisomamu eri open just we are not satisfied with your paperwork only kati muri mutima wewe satisfied passport yalimu ekituli maybe baka statement ya sente ntono tebayagadde nga kiri just right balance kanchite nodde waka enzire waka ne bagawoza bakumaze bone balowooza bamaze era ndowooza bakolo batumya naawe ennyama kati munnange ne walyawo akanyama kati munnange nga bwe nkugambye nti nze weekengera ndi muntu eyeekengera ennyo kati nina mukyala wange ali UK Bungereza angamba moze ngenda kukola ki ngenda kufuna wano omuntu wange solicitor wange asobola okukolera ki appeal noddamu n'osaba mukyala wo omusindikira ekipapula kimu aba kimanyi yes mugamba kiriwo ekiti baŋŋambye kino kati yaŋŋamba nina solicitor wange oba lawyer nsobola okwogera naye nakola kikuba ye specialist mu migration whatever nga munnayi ng'ayogera naye ng'asaba busente butono nnyo $300 solicitor we $300 ng'anoonya conference ndala ng'agifuna ng'atusaba $270 nga nazo tuzimuwa $5 nga 570 afule 600 nga tumuwa mumukola apiiru ankolera apiiru oba gomanye ensonga za kumisiza ziri right nnyo osobola okusaba kati olwomasisawo banga nga lya mwezi mulamba ngwe bali bamaze okumpa ensonga zaabwe kati omwami muzungu ng'atandika ku paperwork era yasooka kusaba invitation n'agifuna kakati ebintu bya visa bw'oba osabye America noteekako nti ndi makanika ne bakuma n'oyisawo omwezi gumu oba ebiri n'oddamu n'osaba nebaga ate kati ndi mulimi
kitegeeza oba we contradictinga kiba better kiba useful nnyo okuddamu n'osabira ng'oli n'otambulira mu line mu profession emu kuba kizibu okukyusa profession mwezi gumu n'oba ng'ate oli kafulu mu ndala kati omuzungu n'aŋŋamba paperwork gwe wakozesa muki application eri mwetaaga ndabireko gundi profession engeri gye bagikola ki gye bagidraftingamu so that bwe mba nkola nange mbere mu line y'emu kati jjukira bano paperwork yenna bamusigaza tebakuwaako kopi tebakuwa bannaye tebakuwa era bo bakola na kopi emu yaabwe bwe bakuyita buyisi kusomamu naye ddala kiki ekyo ono property yo naawe bakuweeko kopi nabo basigaze kopi ng'omuzungu aŋŋamba tusobola okukola ki okiyiya obagamba bano bagaana bano nabagamba era ne bagaana of course tebaagaana naye bawanvuya naye ngeri omugezi osobola omumanya nti bagenda bbiri nti waliwo ekikyamu kati omuzungu aŋŋamba ye asobola okukola ki okubypassinga kuba ye namugamba sisobola kufuna mpapula ezo abasajja baziganye naye mu poto ate bibamu poto mu ebiri ati ye nga aŋŋamba nsobola okuyijja mu poto eyabali eyange singa mba muwadde imero yange ne passport n'ennamba eno gy'olabye whatever application number kati ye ndowooza yalipotinga lost password ku immigration ne bamuresetingira ki password n'ayingira mu poto Allah ayingira mu poto y'abano agenda okuyingira mu poto nga kyo kiriyo nga vulugu ali eyo Faruku nga gwagajja bagira dda nga wavundavunda dda ng'ekivundo ki abantu abasinga bwe bakola fraud mu Canada ebiseera ebisinga egaba ebbaninga emyaka 5 abasinga nga bampa bbaani ya myaka 10 Canada yakuwa bbaani emyaka 10 10 years yes tunula mu kamera kuforginga paperwork naforginga paperwork nenforginga invitation nga teri yampite Canada baali babisukuma nga babiyiwa mu poto nga mu embassy yonna yayiteeka mu poto nejjukira nasaba reason one ebaginnyima kati nga tebaagala kumbulira nti bambaninga lwaki jjukira mu ntandikwa yonna ze nabateekako ku mbeera bwe banaŋŋamba nti kituufu bakubaninga nja kubazza ku mbeera yaki invitation nti nabagamba ne mutambula mu maaso ne mugenda mu maaso nga bwe mwagala kitegeeza kibakuba kubanga nabagambirawo flaga nagiraba n'okubasaba sente nali nzibasabye ne muwakana kati nga balina okuteekawo embeera nga simanya togenda beyond thank you laba ate omuzungu agenda oyiikuula nga bankuba ekibulooka 99 ku mutwe 10 years what bulijjo bakuba 5 emyaka 10 gwe bakwongeramu punishment nze e Canada teri muntu wadde n'omu yali amanyi ku linnya lyange what teri yampa invitation naye nga agent akugamba wafuna wayitibwa Canada kwe kubuuza biri gwe yabyekolera gwe yejjuliza obalimba bano bakulimbisa bampa form A ngisayiningako tize bo bagifiiringamu nti oyo asayidinze awo yikafulu ate bo balaba si gwe bo balaba agent yabikoze kubanga batunulira ku credit card esasulidde abantu nga 8 mu mwezi gumu si yange batunula ku computers IP address yakoze nga ya company statement mpozi statement yali ekutaasa statement yali yange ne kati olbalaba nimba double standards tigwe yabikoze naye nga ate biva wantu walala bakiraba nti
kaadi eno ya kampani kuba omwezi ogudde yakolera oli okitegeera bo baba babiraba so banyiga n'okunyiiga ne bagamba ono myaka 10 era senga kyakisooka animpadde 2 bawulira obusungu bungi emyaka 10 omuzungu byabikugirayo yabinzigirayo era naŋŋamba tewakyali kyakkola sobola genda maaso na paperwork ono yali mutuufu of course okitegeera 10 years kati omuzungu obakubirako bano saabakubira nagendayo direct nobagamba nimbagamba naye nga tetunnabagendayo awo nga sinnaddayo omuzungu yampa option ku ssente zinalimuwadde nampa option akolera appeal eya bbaani kuba yalabawo loophole eriwo esobola okukkirizisa oli ofiisi eyambaaninga nti kituufu omuntu ono si yakolaki si yabikola kaadi mugiraba kaadi esasulira abantu bangi ekitegeera kitegeeza ya kampani nti naye ate foomu yagijjuza ki bagamba gwe yagijjuza kampani ekola eri yeyamukolera foomu eno yeyamuwa foomu eno yeyagijjuliza kyalwawoko weeks nga 2 naye nenfuna aka notification nga bagirifuti bagijjako tenyingi era tewaba muntu eyali eyo n'agamba kisinziira ku keesi nalooyawo of course looya aba waawana asobola okukufira n'akulimba nebagaana kizibu okugjako baani baani enzibu era oli okugamba nti tekisoboka tomuwakanya nzibu naye solisita yanyamba n'agijjako olwo solisita oddayo ku kampani eno kati olwo nze mala okutegeera byange nti abasajja banzita dda bankuba bbaani naye ebyomuzungu biwedde ebyoli nkomawo ewa bakabwejumbira obagamba abagamba naye nsaba ku gundi yange ku refusal letter yange olwonziramu buto anti bakuwa anti olwo nange nga nziramu buto kati ozudde ebipya bagamba nsaba ku refusal letter yange titwagikuwa bagamba njagala ntuufu bagamba yeeyo mbaga njagala ntuufu kati mukubuzaabuza nga mbaga mukimanyi nti bambaaninga ate mwe muŋŋamba insufficient simanya tebakola ki documents embassy teyali satisfied naye nga ate bambaaninga lwaki munkweka nti tebambaaninga bapanikinzaawo musajja nga bwera bwenakunyonyodde nti boogezi balungi bakuba ekiboozi akuba ekiboozi ŋŋaana mugamba njagala ki actually namugambirawo njagala ssente zange namugambirawo njagala ssente zange pa ssente zange nakuteekamu kuba kati olwo nspendiza emirundi emeka 2 jjukira ssente ze nawa solisita oli okunsabira invitation teyazirefundinga okitegeera dola 3 ze namuwa nga lebawe teyazirefundinga kati ate nyongeddemu ne paundi endala 18 okulifutinga bbaani yange nazo bazitutte sandi bitaddemu ebyo byonna singa ono yaŋŋambirawo nti bakubaaninga transport okwewuuba jangodde okitegedde byonna oteekamu time ndi kukola ekintu naye ng'ate nkikola ku ddyo y'omuntu asirise ng'ate yali yakindeetera okitegeera kati omuntu abeereyo ng'akimanyi nti agenti si mwana wa maamawo si mugandawo si mutabani wo oba si gwamuzaala nti agenti ye ayagala ekintu kimu sente era we mujja abantu 10 bw'oba siggwe invitation agyesabidde manya agenda kukola ebyekiyaayi okitegedde agenda kukola ebyekiyaayi era twateekawo awo embeera ekyomukisa omulungi omwami yatya yakkiriza nanyini kampani n'agamba era yali ampadde omuwendo gwa ssente gwampa yaŋŋamba nyamba tetoyere ankuweeyo akakadde kuki
ate nsipendinza okwezuulira ebituufu anti yansikakemu 3 kati alinga ngamba ti Moses nasasulako kino nasasako kino kankuddizeeyo kalaka anti balina tteeke nakutuusa ku bbaye kati we babbira ndiye akolera kasasiro nakukolera naye nga kasasiro oyo akkirizibwa okugenda kwembase era nakutuusa kwembase nekugoba oba ogenda mugamba ki naye eby'Amerika byawukanamu bakuba eby'e Canada byammwe birala eby'Amerika akutuusiza kwembasi nga koledde pepa akakutuusiza kwembasi gwe kennyini osobola ogweyiira gwe kennyini gwe kati oyo wa Amerika ye biralamuko nti gwe interview esobola okulemanga kati oyo omwekwasa kirala naye ow'e Canada birala engeri gye bitaliimu physical interview so ba agenti ba Amerika waliwo kaliwe ke tusobola obbawaayo nti interview gwe yeyakubye kati omusajja oba tomubanja oyinza obutamubanja naye ow'e Canada kitegeeza tucekinga pepa Farouk era n'owa Amerika asobola okukola ekintu kyekimu ng'ono kye yakola n'akuterayo fake paper n'akuteekayo invitation entufu naye asobola okukikola naye asobola okukikola lwakuba nti ye ate asobola okukola pepa wako kiri both ways asobola okukaka pepa wako omutuufu ate gwe interview nekkuba nga ggwe naye ate osobola okukola no pepa wako omufu ng'olina confidence era nekikulya kati okitegeera kati oluusi nakolera pepa waka nakolera invitation enfu ayira ogenda mu kadirisa interviewer n'akugamba invitation y'onfu kati kiba kijjamu kuba okitegeera naga invitation yo teriyo kati bwe kityo bwe kiri kati so abantu akugamba kankweyo akakadde kampeyo akakadde ngana of course nagaana mu bwongo nasooka kulowooza ampe sente zanze namuwa esatu naye namala okwebuuzaako nga buli kinno kyendi mu kukola ne mukwano gwange oli kyayagala okitegeera naye lwakuba ye teyagenda mu maaso na process eri endala eyakuliftinga bbaani ye naye kati ng'olwo tumaze okukwatagana kitegeeza n'oli bamunyiga 10 ffenna ba 10 kuba ffenna twali ku kintu eki kati munnange nga tugenda twagala mutuwe ssente zaffe negotiation zitandikaawo omukazi waali okukira bwayomba bwavuma bwakola ki mwe musoose okumwaviza mwe musoose okukola ki gano maama bintu bigenda wanvuwa singa sirina proof nti nabagaana okuteekayo pepa waka wange olina ku communication nga mwogera nabo zirina tusomemuko katono tulabe conversation baali bagamba ki kuba mmanye ebyokutambula mubeera nnyo ku WhatsApp ensonga ziggwera ku WhatsApp biki annange myaka 10 agamba kuwayo akakadde kankuwayo akakadde tukite naye ati akakadde kiba okuŋŋamba nti kankuwayo akakadde kiba kitegeeza amaze okukonfaminga nti byenakola biki bikyamu nzikiriza naye ng'ate yasooka kwegaana bbaani yasooka kugaana n'agamba munnange sinze nabikola ki sinze yakubisa just abasajja baganye buganyi kumba abasajja bakuwadde ensonga neki simu katono ako naye jja kubalaba jjukira byali bingi kati conversation mulimu okuyomba mulimu okuteesa mulimu kati munnange munnayuganda ali wano oyagala kutambula. Good evening boss, how are you? Yes please, I hope she told you everything about me. Oyogera ne boss? Yes. No kati ono ogamba oli omuwala she ngamba omuwala twafuna dialogue n'omuwala kati olwo ndi mukwogera na top. I hope she told you everything about me. Nagamba no. Okay, I'm not certain, so maybe remind me. It's about the Canada ban I got because of fake invitation done by your company, sir. And when we talked with her, she asked me to accept a compensation. What was the reason of the embassy gave you? Forged documents such as invitation. All the info is in my portal. You have that document saying it is in my portal. Omugamba. Yeah. Ogamba boss. Mugamba ansaba document mgago kibira portal yange kubona. Yeah, kugamba that the invitation was forged.
What was your full name? Unfortunate Gomudam. Since that day, I received the email. My photo has been tampered with, and it showed that some messages were removed. Ochitegeera? Yagamba, no, message can't be removed. Ye bwagamba. Neka email wakasomyo kali wakajukira. Jukira yo email ogirina. Twakalike twasomye. I just need a copy of that letter. Bossi, ali boss alaga nti tabimanye bigenda maaso. Showing that, and I will refund 100% everything you paid. Bwagamba. No mufuereza wano ka application, no longer linked to your account. Who submitted for your application? And no mugamba Judy. But I think she left the company. Are you the brother to? Yeah. No mugamba, yes. Okay. Yeah. Now, you said you saw this statement where? I don't want to cause problem for your staff, but one of them showed me. No, it's not okay. Because either way, it is the embassy banned you. They give a reason why they ban you. No, madam, because you forged the document, blah, blah. So that is the reason why the embassy banned you. No, mugamba, yes, according to the one of your employees. Well, I have had many stories regarding your file, but unfortunately, that couldn't even come to me. I couldn't go to him. You couldn't come to me. Yet you once in my office, Gawajako. We talked length. Twayogera banga dene. You used to call me. You didn't mention that. No mugamba. Sir, I have a problem. I respect people's business. I cannot come to your office to start talking about something that was because I know it could cause an alarm to your clients. Yeah. No, because I'm told you even wanted to go to court, but you didn't take moment to ask me what was the issue. No mugamba, this madam, whatever. Anyway, katumalirize. Anyway, here's the simple truth. True. Unfortunately, you were banned, and it is something I'm very sorry about. But we were caught offside. The reason for your ban is failure to declare that you used an agent in your application. Failure to use. Failure to declare that you used an agent in your application. In form NB. Lately, all people who use the same Visa card are being banned. Abakosa Visa. Ya company yawe. So most of our applicants, most of my applications between October and Jan were banned because of failing to declare that they use an agent. Choka, this is an agent. Kugambi nazi. Yeke nyini. Nga bwe nkugambye nti baliwo ba mirundi ebifamily. Omukazi nze bampa email declaring nti either gwe yabikoze oba sigo. Era nenzijja niba ngamba nti sayininga form yino. Kiri kye twayogeddeko mutandikwa. Kati ate omusajja ngamba mbu bakubani nze lwa nsonga walema okudeclaringa. Nti you used an agent. Nti agent yakola ki? Yabikola. Ate nga wajja waabwe. Najje waabwe. Of course je nalina okulaga ko babikola. Bo benyini ne basubmitting. Ate nga bo benyini be babikola. Nti bo be babikola. Kati embassy y'ekiraba tukusinzira ku pepo wakono n'ebintu ebiremu card number biki IP address agent yabikola. Kati bo bano bakikutegako bagamba nti wagaana ogamba embassy kifa babikolera. Ate nga be basubmittinga. Kitegeera. Kati inchiwa omwami onayinza okubagamba nti yamanya kigenda maaso. Taking place eri. Naddala ku submitting form NB. Aba bamanyi. Anyway, tanza banga tamanyi. Boss abamanyi omuzanyo ogurunning sebo. Yayagala kampani bagikube mwala. Kati ndowooza ontegeera bulungi. So, abasajja bakuba bbaani bwe batyo. Bakuba bbaani bwe batyo. Naye kwa muzannyo gw'aba agent. So,
bannange emboozi ya muganda wange ankomoze bwetyo bwetambudde naye ebyokuyiga ebiri mu sitole eno biyitirivu era twagala Katonda atusaasire tutandikewo kampeyini z'abantu okutandika okwekolera paperwork awareness. Abantu mwenna abasobola okusomesa abantu okukola paperwork nga omuntu asobola omwekolera, please come out. Tubawe platform abantu bayige okwekolera paperwork. Why? Kizibu nnyo omuntu okwekolera ne yeerimbako. Era kizibu nnyo omuntu omuwa bbaani nga yeekoledde ki? Yeekoledde paperwork. Kizibu. Watusateekayo kikyamu. Era bwe bakikuweera naawe oba otegedde butegeezi nti abasajja mbakoze eki? Balimbi. N'ekiruma nnyo omuntu okusasula miliyoni 2 n'omukubisa bbaani ya myaka 10 oba 5. Kitegeeza okutogedde omuntu oyo obulamu bwe maaso ate nga yakusasula. Okitegeera muganda wange? Kitegeera. Ng'omubbaanize emyaka 5 oba 10 yonna. Canada, system ya Canada eri direct to ya America. Bakozesa database y'omu. Bakulaba. Naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti omuntu ono gw'okoledde paperwork wayumunguza buyumunguza n'owa Kei, n'owa Hamu, n'owa Moze, n'owa Sakozi, n'owa Ntambi, oyumunguza ekintu kye kimu. Akwata ekintu kimu n'ayozaamu. Ne bakuba abantu, bakuba waliwo mikwano gyange 8 5 years. Abantu 8. 8 non-refundable ate nga basajja bazitutte. Bantu 8 kati gwe Katonda yakuyamba eyo kampani eri ku miliyoni 5 simaye 6. Bali ku miliyoni 10 na mmeka? 15. Nga basoose teekayo half. Baziridde 7.5. 7.5. Abantu 8. Bakyuse emmotoka, bavuga emmotoka empya. Kati nze kyendaba tusaba busabi bonna abali eyo. However much nti waliyo abantu ba agent abakola ebintu ebituufu. Gye bali? Abo gye bali. Era tetwagala gamba nti buli agent akola ebintu biki? Bikyamu. Naye tusaba bannange abali eyo abasobola osomesa abantu omuntu akola atya paperwork, tubawe platform mujje musomesa abantu. Bano bannyinaffe, bano baganda baffe bebadda ku maziro. Abantu omuntu atunda ettaka ne miliyoni 2 ne bazikubirayo nadda mu kyalo. So ndowooza awo weewali gundi weewali science kati. Science ali wakati wa client na agent. Of course visa yebuva ne gyebulaga si nnyangu. So akuga nti visa nnyangu nnyo. Si nnyangu. Nina mukwano gwange yabadde ava UK ng'ajja Uganda nga bamumye visa. Yabadde ava? UK. Nga bamumye ya Uganda? Ya Uganda. Kyangu ekyo. Naye kwega ne kimuwa obuzibu. Ongezaako okulaga nti visa nzibu. Zonna teri nsi nnyangu. Naye ba agent sinti tubagoba mu mulimu. Naye balongoosi ki? Emirimu gyabwe. Obwagazi bwa ssente tebwonoona bulamu bwa munno. Kubanga nze senga nali siina $118 na muntu agenda kunkolera bituufu nomutanfera emyaka 10 sakozi baba kubye nga tokkirizibwa kulinnya mu nsi eyo. Kiba kinene. Kati ate ne bannaffe abalala abaagala okutambula twebuuseemukko. Ennaku zino sakozi buli omu kumpi alina smartphone. Buli omu. Kadaama abeera eyo n'akola busente n'aga kankomewo e Kampala nkole visa ngende e Europe. Okitegedde? N'akomawo n'akwata ssente n'aziteeka mu agent ne bamubba. Kitegeeza amaanyi go goyokyeza. Naye nga Kadaama abadde e Dubai mu kiyumba nga buli kiraabeera ku live ya TikTok. Okitegeera? Kati smartphone zino tuzikozesa okuyiga. Twebeereremu. Gwe kennyini osobola okumanya nti conference
bweba eri America nga nina taito yaayo kitegeeza nsobola okufuna ki kontakisi yaayo bakubire nsobola okwogera nabo obabuuze bawandikire obaga kino kiri kitya oba agent alina kugamba mpa miliyoni 10 kitegeeza ku sente zibogenda omuwa ozirina alina okusasulako invitation nga tonagenda wa agent wesasulira invitation yogenderayo ate nezino empapula ziba zizo oba ozisasulira n'empapula zonnyini zonna abantu awasinga obuzibu abantu abasumbuwa kwe kujjuza foomu ziri ezigenda ku embassy D6 n'okutuuka kugenda ku biometrics awe wakukola ki obasumbuwa abantu naye ng'ebintu ebirala byonna biba byangu nnyo leeta ebbaluwa ya boosi wo bubonero kiboolabirako nti omuntu ono kirabika ndi ku mukyamu kati nga gwakiyiseemu nze we nategeerera nti omuntu ono mukyamu yali ku invitation butajja ku email yange nze agenda otambula Farouk nze agenda otambula buli kimu kina embassy oba yenna omuntu ali eri akolagana nange wadde nina omuntu annyambako just annyambako buki buyambi kati lwaki conference eri teyitanze era nze olwategeera nga invitation yo yazze neŋŋamba kikyange nendabawo obuyaayi kopi nabo bafune okay senga bali bakwatagana aba conference oteekayo email yange passport number yange empeerezi pepa akagwokoze printinga mpaako mpitemu kati obuzibu obuliwo nti bambi abantu abasinga bagenda okukola visa ezo nga tatambulangako bwe buzibu okitegeera nga tatambulangako kati ati abasajja bali balina olulimi olutiisa obutatambulako tekitegeeza lwaki tosobola tuula ku show ng'eno n'osoma n'olaba nina omwami gwe nalabye waleeseeko wano nga annyonnyola ensonga zezimu naye lwakuba nti bannayuganda bannaffe balina oba kuzalawa nti ajja kulaba omusajja ng'oyo yazze wala ayogedde ebintu ebyamagezi tamulaba muki omuntu tagabye enamba ye nti aleese wano nti yeeranze nkukolere ayogera bintu naye n'agenda ku King Fahd n'asanga office eriko agapande gonna gwida amazike bekyo nakolera visa nakwata kutambula kibuga kunoonya agent amukolera sooka owulirize sikugana agenda wa agent naye naawe sooka weerwaneko weebereremu ebintu obumu obutonotono bwekolereko invitation gyekolereko bank statement gikole gwani agenda okuwa bank bamanyi bagamba nti bank statement njagikuwa naye ng'agenda mu conference okitegedde kati ani agenda gwe mu bulamu bwe wali okuteko miliyoni 2 n'oziteeka ku akawunti oli ati nakugamba ngenda kukuwa bank statement ngina gijja mu banka ndala gyotalinaamu n'akawunti enkya waliwo gwe nawulira ng'enkya agenda ku embassy ya America agent n'amugamba bugambye enkya nno olina interview ku ssaawa 3 ne paperwork tamulabanga namu bye yajjuza tasomanga nako ku kintu na kimu ate nga basajja ebibuuzo babijja mu mpapula ze wajjuza gwe n'ogamba munno nti enkya olina interview ku ssaawa 3 ate kwata time tusisinkane ku ssaawa 2 kati ba agent beetereze kakati ebintu ebyo tebirikirya ba agent beetereze mbeera mulambulukufu ate naffe ffennyini abasaba visa twebereremu kati kyekiseera tutandika okwekolera ki paperwork naye nga agent tewali akuba bizinensi yaba era ba agent tubaagala nnyo era mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutwala bannaffe mu diaspora abantu abakola ebituufu bannange mwebalire ddala era omulimu gwammwe gukyali n'akatale kanene kubanga abaagala okutambula bakyali bayitirivu naye ebintu bye mukola bye bigenda okukola ki okwonona bizinensi yammwe bannaffe beera kiriya kyotasobola visa ya Canada oba togisobola please gamba sigisobola ate yogera mazima omuntu omubuuza njagala kutambula ddi muli mu December akubuuza oyagala kutambula ddi nagamba January n'ogenda mu maaso nakumukolera muntu omubulira amazima nti tekijja soboka bannaye agent
abakola ebintu mutereezeemu. Akatale mukyalina kanene, abantu abaagala okutambula be basinga abaagala okubeera wano. Okimanyi percentage eyagala ofuluma esinga percentage y'Abannayuganda abaagala osigala wano. Oluusi oli ne waba ali bulungi wakiri ayagala atambulemu. Naye gwe n'ogamba waliwo gwe nawulira n'asuuliramu abantu visa ez'ebicupuli ng'omuntu omuggyeko miliyoni 6. Nange muyina. N'okuba mu katabo ka munno fake visa. Ng'okimanyi nti akatabo akasobola okukatwala ne basanga fake visa mu katabo manyi kyekitegeeza ggwe. Yo muyina. Naye gwe olw'okuba oyagala ssente n'ogenda ku NASA n'okuba visa n'oziteekamu nti nkutwala Canada. Oli yamusaba weeks mpe miliyoni 8 ompe weeks 2 ompe akatabo. Ndowooza n'abatambula bannange naffe twetereze. Naffe abatambula twetereze n'ekirala pozi Faruku ne bannaffe abali e Bulaayi eyo. Kuba kati ebiseera ennaku zino kizibu okusanga omuntu atalinayo ko mu ntuula. Either mukwano gwo abantu abo nabo batuyambeko. Information. Sensitizing abannaffe abali ki? Abagamba tebabaagaliza abeeri bakikozeeko bagamba mulaka temwagaliza. Abakikola Buganda wange wano simanyi kikola amakulu googerako. Aliwena. Bamuyita oya yitibwa chairman. Chairman. Nungi gyayogera. Bwana chairman oyo yakoze omulimu gw'amaanyi. N'omulala. Abantu abuzibu abantu tebabiwulira. Abantu tebawulira. Ye problem. Ate omuntu amala gwa mwala. Ate n'anoonya sakozi. Ate n'adduka ku programu ya sakozi. Ate ng'amaze okugwayo. Ekitegeera. Obufere buyitirivu. Kati kyetaaga bannaaye bw'owuliranga ku information etaliimu kusaba ssente. Please gendayo giwulirize. Gendayo giwulirize, kola ka research. Pozi nekirala amagezi amatono genyinza okubawa. Wano tulina ba migration lawyers. Kitegeera. Sobola okumunoonya n'omutemerayo ky'omutemedde. Consultants n'omugazi tonkolera paperwork. Kansasule time. Mbulira kyetaagisa. Akuwe requirements. Ogenda obyekolere. Ogenda onoonye kino, ogenda onoonye kino, ogenda onoonye kino. Obyekolere. By the way, no option. Okitegeera nja kujjawo suppose gabe oli migration law. Sawa yange nsasula $10 okutuula awo naawe. Genda France. Njagala kumpisizaamu. Neetaaga ki? Naye sibikolera. Tabikolera. Yes. Just consultants nti kiki neetaaga. Nakuyitiramu. N'ogenda n'ofuna byakuwandika. Akuwa requirement nti weetaaga ekyapa, weetaaga kadi y'emmotoka, weetaaga statement, weetaaga invitation, weetaaga booking ya hoteli, weetaaga bino. Kati goddeyo weerimbeko nti ekyapa kyange nti ninako account ninako $2 nga gwe. Ugende ku NASA okipule ebintu byo obyekolere obyeteeremu. Oba omunenya. Tomunenya kijja kuyambako. Kiyambako nnyo by the way. Anti wano bantu ensonga z'abaloya abantu tebabyagala. Omuntu ogenda okufuna consultancy w'omuntu babateeka ku baagala byabwereere. Baagala byabwereere. Naye nga lawyer, kola lawyer, immigration lawyer, akuwe requirements ogenda obyekolere. So muganange moze webale nnyo. Kitegeeza bangi ababirimu ebintu bino. Bayitirivu nnyo essaawa zino leka gwe mulimu ogutunda. Kati we bakuba bbaani owa kampani kitegeeza ye agent aba takirimu. Takirimu. Takirimu yete kimukwatako. Kiba kikyo. Okujjako kati nga ku keesi yange nti okusinziira ku nali mbimanyi. Era namulaga nako ku mbeera nti okoze ensobi wano ne wano. Nasobola okuddayo ne muteeka ku. Ate nga bavaawo nga bagamba omuntu ononera amannya. Kati ssaawa singa kampani eyo njirese n'engikuba mu bantu. Bandigambye ayonoona erinnya naye nga tampangako wadde 10 n'eki. Okitegedde? Naye mugenda tuwaliriza okuleeta kampani zammwe. Tujja kuzoogera. Mugenda tuwaliriza. Omuntu tosobola mufiiriza myaka 5. Naye n'otayagala akole kyakulaalasa. Kati mwesootinga? Tetunnaba kwesootinga. Oba anytime okomawo phase 2 ogituule? Nja kubawa phase 2 kuba ngisuubirayo. We are in dialogue. Waliwo ebintu by'okolako ne lawyer? Tulina bye tutambuza nabo n'abakampani eyo.
biraga biri mu mateeka bijjaba mu mateeka saagadde kubyogerako biteeka mu mboozi naye gwe oyagadde tuwa general picture njagadde bwa general so picture in case we munaagaana okomawo nja kukomawo nkubuulira ekirala ekituufu oteme boosi amanya ge kampani wesangibwa kampani bweti nejasula byonna buli kimu singa nkomawo gyemulaga akajomero kendagamu naye tekavudde mu bibala bye twagala nja kukomawo abantu mbabuulire nti oyo gwe mulaba atambula ye alright fe tulinze isebo pati tutugirinze ejja mugende mu mateeka mugulubane kubanga ensonga zibanga ziri mu mateeka then tezeetaaga talantalanya nga tetubalinze webigaana nze wendi ojje abantu babuulire risiiti kowasasulira ozirina buli kimu kirina risiiti ya $3,000,000 risiiti zirina olupapula lwa refusal basooka okumpa nga banimba luyina baani njirina gye neefunira eyaabwe togirina eyaabwe tebagimpa nze gye neefunira byonna weebiri ate ne confirmation yaabwe nga bakkiriza nti nakituufu twakulimba bakubaninga byonna ne conversation zonna zirina ne boss naye ekyo kigenda kubeerawo singa tulema okukwatagana mu gye tulaga mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga bwe zityo bwe ziri bannanga abatambula ne be batambuza n'abatambuza mwebeereremu omuntu wagamba nina conference e Canada please tokyamuka bukyamusi olw'okuba ggwe Uganda yakutama nze nakoowa nze Uganda eyokya nze nziruka tombuulira mbikwasizza please nedda si bwe kitambula kola ku research kampani eyo omukolo gyeguli e Canada gyeguli kuba ku busimu bw'oba olina abantu b'e Canada bagenda ku Google ocekinge kampani omukolo ogwo bagamba guli ku hoteeri bweti cekinga hoteeri eyo buuza abannannyini hoteeri eyo tibannange wano musuubirawo ku mukolo ku date ABCD nafuna invitation yange bweti hoteeri ejja kuddamu oyinza n'ogiyita mu kakode bannange njagala bookinga hoteeri naye ni waliwo omukolo awo njagala sulawo ku gundi bweti bakyamuke bagambe nti tetulinaawo mukolo naye ebifo by'okusulamu ebiki hoteeri esobola okubuulira serena weba erina omukolo tesobola kugamba nti tujja kubaawo omukolo ballroom wajja baayo omukolo serena eyinza okugaana okumanya abantu batya buti kwogera n'abantu bali Bulaya oba tolinayo muntu Bulaya buuza invitation ebeerako amannya simanyi biki email genda online nga tonasinziira ku bino ebyono byakuweereza genda ku online ocekinge bwagamba nze agiwandiise ekyala wa gundi weebiti genda ku LinkedIn genda ku Google kebera hoteeri gibuuze bajja kuddamu nti nedda ogwo omukolo ffe tetutegekana mikolo wano twabigobawo kakati awo otandike n'akalala Farouk n'akalala bw'oba oyagadde genda wa agent making sure invitation sente zakusaba nti mpaayo $5,000,000 sente zakusaba ezo ziriko eza invitation bw'omala ozimuwa musabe sente za embassy eza visa fee omusabe ne sente za invitation akuwe conference nti yiino gwogenda ogyesasulire wonna gyesasulira contacts zo ojja ziteekayo bakuwe invitation yo nga ggwe ogimuleetere bagiwaggwe yes kubanga gwa gyesasulidde naye bw'onaamuwa omukisa yabikolere ogenda kufuna ekintu kyekimu nga kyeweda kyenjogerako no kyebankola yes ne sente za visa ziri osisasulire oteeke ku akawunti yosasule alright mwebale nnyo mwebale ddala muganda wange kujja kwogera ku nsonga zino abantu bangi be bakuba bbaani bali eyo basirise okitegeera naye okusiriika tekiswaza kuwa bbaani n'ogamba nze ngenda swala ate banandaba batya mikwano gyange ogenda kufa nayo naye bw'ofuna ku information kati tobadde tomanyi nti bazirefutinga bwe kyoli nakyo oli eyo olowooza bankuba kati waliwo ne be baazikubako baabano kati tobimanyi naye nga olina okujja n'obuusa abalala kuba gw'obuusizza muyinza okubaamu mwana wa kojjaawo ng'ali ku applying essaawa zino kati gwe woosirika munnange ebyo biba si birungi mwebale nnyo
mwebale ddala tulabagane next time.